waiswa ng'omuntu muyozayoza ng'omuntu kubanga newankubadde ebyagwawo byagwawo nenze asigala muganda wange muyozayoza mu kumuyozayoza nemutendereza era okubala ebyobufuzi ebyamangu mangu ebiri strategic kubanga ye yalifudde tafuseeko MP ku ntalo ze tulwanye kubanga okusinziira ku byakolebwa enteekateeka NUPs yakola wali tewastandingawo muntu n'ogu enteekateeka NUPs yakola mu Kawempe South mu Busoga siraba waavaayo teri structure ziriawo z'amaanyi ate zitya ng'ozijjawo wakati awo nange ntandika okweraliikira nti ono tasobola kugenda eri najjayo kiri ekifo sibe bino ebintu bya local politics omu bitundu atali wa mu tawuni e Kampala si byangu si buli karakita nti ebisobola fe abalinawo egenda mu nnyimbe tuli batono kati jo naziisa abantu aba luli naziika babiri era okwosa gyemirambo ena ezo laale ezo laale nnya kati nze kati oyinza okunsanga toyinza kunsanga gwe nga tova Kampala ku kitebe naye kakati gwe oba oli Kampala ku kitebe politics w'Ebusoga ate oba tomusobola kubanga politics w'Ebusoga kisooka Abasoga banyooma Abasoga balina entondo beekwatirira Abasoga okwendeza kwa baagala nnyo amaloboozi agava ab'e Kampala bagamba ki bo bamanyi nti ba inferior nti ba superior bali Kampala okitegedde kyova olaba waliwo twakuba ziraale twali tuleeta Mwiru kampeyini za Mwiru awo ndoza 2018 kale wona wosinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasuze otya wasiibye otya nina General Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP bakola byabufuzi kuva mu Busoga yagenda kubuuza oluvannyuma tugenda tandika okwogera ebigambo General buuza abantu abatulaba abalungi nate ndi musanyufu komawo mu studio zaffe wano mwebale kubeerayo mwebale goberera mikutu gino mugigoberere mugiwa amaanyi tusobole okusaasaanya obubaka obw'enjawulo. PFF kati y'omu ku basambi abapya mu kisaawe Electoral Commission ya province erinnya lyabwe kakati kisooka njagala okubasaasira aba PFF nti bakoze eki bafuna ekizibu mu FDC ne bafuna setback y'amaanyi ligase ya FDC yonna kati Dr. Besigye takyagibala yonna poteya so kati batandika olugendo olupya ekyo mu byobufuzi bya Uganda kize kibeerawo nnyo era kibi nnyo. Ekyokubiri nemba congratulatinga okusobola okuteeka akakiiko k'ebyokulonda ku mbeera akateeka k'ekibuli ne kava mu bungodira we kaali kaleese ne kasalawo ne kabakiriyalinga bagende banoonya emikono. Akakiiko k'ebyokulonda kazibuwazaamu mu process y'okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi era balina petition application eziri mu 2 nga zonna zaali application za kuwandiisa kibiina naye nga bebazisibye ziri awo so nekitegeeza nti waliwo ka hidden agenda akatonotono okitegeera so mweyo mbeera bwe baba bavuddeyo njagala okubayozayoza bebale kulwana okufuna discharge certificate ebasindika muki mu field bafune ki bafune signature kifuka ekibiina ekituufu so katubalinde bamale okufuuka ekibiina tulabira olwo ki gye bakola ki
gye banaazanya naye nze nalimba positioninze ffe nga ERP twaba positioning abakulu abo bazanyire mu Kigezi ne Kasese wetuba tunaleeta enkyukakyuka mu Uganda. Nze ndowooza nti Dr. Besigye alina okukunga Kigezi yonna agijje mu mikono GNRM, agatteko Kasese agijje mu mikono GNRM, awo ajje n'ababaka abo ku floor ya Parliament nga naffe tugenda okunga Busoga. Yes, kubanga Dr. Besigye wansonga nnyo era w'amaanyi mu area ya wali okusinga mu bitundu ebirala byonna. So region empowerment gyoyogerako bulijjo mbadde ndi wano nga njebuuza nti omu kuba abamu abasobola okugamba nti Busoga tugikwata naffe tusobola okujjayo ekiramu ye Amyuka omwogezi w'NUP genfuna ku desk egalaga nti ayagala kujja wakazi we Bashiri ate ave eno gye yadde yeesimbye ajje wali region empowerment eri esigalawa. No, ekya regional political empowerment it's an idea eyali generated by ERP not NUP. Era NUP twagitwalira kopi neyagala ogiyuzaamu akabonero akalaga nti tebali interested mu cooperation, tebali interested mu kuwuliziganya nga ba actors. So baddembe okuzanya nga bwe balaba ekigendo tukola obubi nti bagenda kwonoona nnyo mu kwefuula ab'amaanyi n'okwefuula abamanyi buli nsonga bagenda kwonoona nnyo kubanga kyenjagala okutegeeza tewaliwo kigenda kukubisaamu Kyagulanyi bituli nga okola ki okujja waiswe Busoga n'amuleeta Kawempe agenda kuwulira ebivumo byatawulirangako. Ekyomukisa omulungi bigenda kubanga tebiva mu Bigirwa Moses bigenda kuba biva mu bamemba abe NUP ab'oku kitebe awo wennyini kubanga eyo constituency ekitebe mwe kiri. Olina ababaka 5 mu 5 mu Buganda kati ate nona yali badde eri oyagala muleeta wano kubanga nze nakolanga emirimu gya NUP iyo ensonga siragituukako waiswa ng'omuntu muyozaayoza ng'omuntu kubanga newankubadde ebyagwawo byagwawo nenze asigala muganda wange muyozaayoza mu kumuyozaayoza nemutendereza era okubala ebyobufuzi ebyamangu mangu ebiri strategic kubanga ye yalifudde tafuseeko MP ku ntalo ze tulwanye kubanga okusinziira ku byakolebwa enteekateeka NUP ze yakola wali tewastandingawo muntu n'ogu Ndako enteekateeka NUP ze yakola mu Kawempe South mu Busoga siraba waavaayo teri structure ziriawo z'amaanyi ate zitya ng'ozijjawo wakati awo nange ntandika okweraliikira nti ono tasobola kugenda eri najjayo kiri ekifo sibe bino ebintu bya local politics omu bitundu atali wa mu tawuni e Kampala si byangu si buli karakita nti ebisobola fe abayinaro egenda mu nnyimbe tuli batono kati jo naziisa abantu aba luli naziika 2 era okwosa gye mirambo 4 ezo laale ezo laale 4 kati nze kati oyinza okunsanga toyinza kunsanga gwe nga tova Kampala ku kitebe naye kakati gwe oba oli Kampala ku kitebe politics w'Ebusoga ate oba tomusobola kubanga politics w'Ebusoga kisooka Abasoga banyooma Abasoga balina entondo beekwatirira Abasoga okwendeza kwa baagala nnyo amaloboozi agava ab'e Kampala bagamba ki bo bamanyi nti ba inferior nti ba superior bali Kampala okitegedde
kyolaba waliwo twakuba zirale twatuleeta Mwiru kampeni za Mwiru awo ndoza 2018 netukuba lale nene nnyo jinjaawo netufuuwa ebigambo ebiyitirivu ennyo nze yali MC naye ebigambo era binayogera nga byamaanyi nnyo kumpi era nze yali omwogezi w'olunaku naye bwe nali ntambula bwenti nga lale ewedde nga nengwa ku bantu abatambulira mu kabinja nga bagenda banyumya ku Ssemujju naga basemujju balabye bafuuwa ebigambo kyokka egwasiza okwogera kyokka bagamba Ssemujju kubanga avudde Kampala kati gwe ne bwokola otya tebamanyi nti ffe n'ab'e Kampala tuba tubasinga n'olwokuba owangala naye ku kyalo alowoozanga nti oli kapere n'akuvugira awo so mweyo embeera nekibanga kitegeeza ki ekibanga kitegeeza nti Waiso yabaze nti e Busoga tewaliwo constituency kati Nyangu awaba NUP beyongerako ate NUP eyongerako eragawa oyagala eyongere kuki kubanga ababaka bano beyina lwereneina y'ababaka ekyo ekifere yekirimu lwaki togenda n'ofuna eri gy'otali kakati kyenkugambye ng'eyongerako eragawa ekyo osaanye okitegeere omuntu ayagala okukwata obuyinza tagabula bakomanda be omuntu ayagala okukwata obuyinza tabagabulira mulabe we iyo okujjako nga bakoze ensobi etakola ki etagambika omuntu anakwata obuyinza olaba enzanya ye gwe nokola gwakugabula bakomanda nga gwe mulimu gwe ng'obagabula bugabuzi kati kyetubadde tumanyi nti balina kati oyo nga bwali aveeye Busoga alina okukwata banna abalala ne banyweza eyo ne bafunayo ku bifo byebatalina wano ne balekerawo bano abalala abaliwo ne basobola okwongera ku babaka ba palamenti bye balina kakati ekyo kyalisobose singa owekitiibwa president ne ttiimu ye bamanyi kye baagala okitegedde naye olw'okubanga bali mu politics owa bulijjo owa political party not revolutionary politics bamaliriza bakoze ebintu bya bulijjo basaasaanyiza amagye kati kankubuulire ffe twali e Busoga eyo nga nze secretary for mobilization era ng'omulimu ngukola bonna boolaba bajja e Kampala nga bava Busoga sina gwe sinaako kakwate mu kumuleeta sina gwe sinaako kakwate kati Kyagulanyi kyamulema okwidentifyinga nti ono mulungi mu kuzimba structure n'okukunga kubanga mobilization kitegeeza nti gumubiliza olina message eri clear omanyi okugidelivaringa ku bantu in other words omanyi okwogera ekyokusatu nga nawe kenyini otundika yes ng'otundika kakati ebyo byaba mobilizer kakati Waiso yali mwogezi nga mulungi mu kwogera okwogera mu organized environment nti ali mu press conference oba ali mu holo ng'abikola ki naye abantu abo bali mu holo okubatuusaawo ng'ate area siye lindako omanyi tuyiga ebyobufuzi mpola nyinza obba nga nze ndi mulungi mu kwogera naye waliwo ate omulimu gw'okutuusa abantu begenda okwogereramu ogenda okwogerera mwani mu bute walina okubaawo abakunza abantu kati bwolowooza nti omwogezi omulungi yagenda n'okukunga oba okagudde kyova olaba mu magye mubeeramu aba intelligence nga tebalina mu uniform z'amagye baleeta mawulire ga lutalo combat intelligence okitegedde
bwebavaako abo olina abalwanyi bennyini abatirale abagenda ku front, olina abakuba tanka okitegedde naye nga bonna basirikale mu majaga. Olina abakuba ki, olina ab'ennyonyi, olina abafumbi. Kati olutalo okuluwangula erina kuba patani. Ono akola ogugwe n'asindika kukaddako, nekakola ogwako n'asindika kukaddako, nga bw'ogulawo essimu yo ng'okola patani, nga obuntu bwekonekitingamu n'olutalo bwe lubeera. Olutalo terubeera lwa one man's army. One man's army tasobola kuwangula, tosobola niwe oba ng'ofa otya. So Weso wabajje Kawempe omwaniriza bw'aba alabye ground ng'emuyisaawo, naye kyemanyi nti naye akimanyi nti agenda kuvumwamu. Abatafuuse mu nakigwanyiza anoonya akafo abigumire. Si yeye ani ati ekibiina kye kiba kimugjayo eri musajja wa mukulu, mukwano gw'ennyo, musajja wa mukulu. Kakati gwe nyini waŋŋamba nti waliwo awootuuka wadde oli tomwagala n'osigala naye olw'okuba nti olina ky'osobola okuwangulawo. Kati wano embala ebeera etya? Because Busoga toginamu, oyinamu mbaka omu, weetaaga odominatinga Busoga ng'ekibiina. Lwaki okwata wano w'olina toleetewo ono? Anti kakati ekibuuzo kiddayo ku kinabuuziza nange nti ebigendererwa by'oli yo bimanyiddwa, byakukwata ggwanga oba byakuleeta bakyalibe nabo balyeko. Weba byakukwata ggwanga eyo si yenzanya nfu. Bwe biba byabakyaliwo alyeko eyo yenzanya entuufu. Nozimba bakyalibo nobakola ki, noba positioninga mu bifo ebyenjawulo ne batandika okulya. So njagala okutegeeza nti tewaliiwo kintu kyakolebwa mu Nuupu nga kutataaganya Busoga. Nuupu teyinza kujjayo mubaka wa Paalamenti okujjako Manjeeri asobola okwerwanako ng'omuntu kuba naye ali incumbent. So omukulu yategedde nga ERP etekinze over Busoga ate tanagiyingira, n'agamba kankole ki, kanzire Kawempe. Obufunza omuzannyo mufu. Omanyi Jeno Bejula wangamba nti waweetaagisa analysis oli wali deep. Nina kusooka kunoonya gwado bitraining ku social media wiiki eno ewedde. Jeno Muwoozi CDF nga awandiika agamba nti ambasada America singa teyeetondera muzeeyi tumuzzaayo. Leero zibadde leero ssaawa 3 ze balina omuzzaayo. Naye amaliriza ate nga ekintu yennyini akivuddemu. Statement zino azikola ziba zisindika bubaka kyeri mu mawanga kati nga America. No, kakati ebbanga ziri maze nga ngoberera Jeno Muwoozi Kayinayirugaba ku social media. Bahandolazi be bamuhandolingangwa omuntu akyali omwana olw'okuba taata we waali ne maama we. Bamuhandolinganga omulenzi w'ekyeju. Okitegedde? Ate ng'ayingidde 5 agenda agoba mwaliro gwa 6 ogwokutaano waguyisizza. Kakati tosobola kubanga oyagala bwa president bwa Uganda nga tomining about diplomacy nga tebikukwatako era n'osigala ng'oyogera ku bwa president. Ekyo mbadde sikirabangako, kisookedde ku MK. So statement gye yakoze ku US Embassy yakola ki, yabutamanya kubanga America ye international police. Bweba ya sanctionize abasirikale bo
manya nti abo ipapayi lyabakubye eryengevu lyennyini epapaali lyabakubye tewali kyakola. Kakati diplomacy zezimu ku component oba elements ezisinzirwako okutebenkeza amawanga, okitegedde? Kubanga utunulira ensi nga America gye yagambye nti mumujje wano efugira ku nsonga nnya, efugira ku diplomacy, efugira ku intelligence oba information, efugira ku military, ate efugira ne ku economics. Ebintu ebyo bina babiyita ddime, lwa nsonga nti ensi yafuuka global village, ekolera wamu awo. So tokyasobola kubeera wano mu Uganda n'otulugunya omuntu nolowooza nti oweranda tekimukwatako oba owe California tekimukwatako. Kimukwatako kuba oliwo otyoboola eddembe lyange wano e Uganda eryolira lyo liba litiisiddwa, kubanga ekikolwa kyokoze ku nze kiyinza okuinspiringa abakulu abaki abalala. So mweyo embeera kati muhoozi alina okumanya nti yafuuka musajja mukulu, atandike okwogera ebigambo by'obuvunaanyizibwa ngaetuwulira nti yeegwanyiza entebe ey'omukulu, atandike okwogera ebigambo by'obuvunaanyizibwa. Bw'anaalemera mu bintu by'ekiyaayeyaaya ebyo, bali America ba identifying omuntu nti asobola okufuuka president even nga akyali na mwana muto. Bakusportinga ne balaba kyosobola okukola ki okuderivalinga. America ng'ensi ne Uganda kuba kati bino abyogera CDF wansi Uganda, enkolagana y'ensi ya America ne Uganda esigala wamu ekyo? Uganda yesinga nnyo okwetaaga America in terms of okukolagana, but amawanga gombi kyemanyi gajja kuba jjajja ina experience, kyemanyi ajja kutereeza ye senior politician talina malala ago kasooka tothiriteninze entebe ye ebisigadde obiyisaawo nga bw'oyagala. So ajja kukola ki? Ajja kukitereeza ekyo ayogere ne bali ensonga, kubanga ono muwozi ne tweet yagikuddeyo yagisanguta kati kabonero akalagira ddala nti yakoze ensobi mu kubreakinga diplomatic protocol. Basobola kwetondera kwayaga muzeeyi we mutamwetondera mawadde mpaka Monday essaawa 3 ez'okumakya. Ambassador wanaagenda kuvaawo tugenda maliriza n'ameefuga g'eggwanga lya Uganda kwosa lunaku lwankya nkulaba okwoye naye tukube mpola mpola. Maine basereti kwosa lunaku lwankya omuntu yalijaguza ameefuga mubumpimpi ameefuga tugwana okugajaganya naye ganyumira nnyo abali mu buyinza kubanga it's a political activity era ebeera organized by political party eri mu buyinza. Mu mwaka gwa 2021 paka 2005 nalinga mpangalyako mu tawuni gye bayita Kigumba mu district y'Ekiryandongo kati naye mu kiseera ebyo yali Masindi n'okuddawo mu Mambuka, naye nakizuula bo baali baselebratinga independence n'okusinga Christmas lwa nsonga nti lwe lunaku olwabawa obuyinza lwe lwabawa obuki obuyinza ab'engulu. Kakati fe abatali mu buyinza ate lutuwunyira ziizi kuba bano basinziira eyo ne bafumuula ebigambo
abali mu buyizi ne balaga bye bakoze naye nga bodda mu kuoditinga performance y'abazungu n'abaddugavu abazungu baali batusingira wala bamalawo n'emyaka kumpi 7 plus ebintu bye bakolawo tetunaba bikola naddala ku size ya population eyaliwo ne challenges ezalinga mu mawanga ekyamazima kiri nti performance y'abazungu esinga eyaffe. That is the fact. Niwo banga ogenze kupepeta item per item, education sector, health sector, defense and security, na sector chena very crucial. Sectors zonna transport, masanyalaze biki zonna ezo abazungu bye basetinga baba kusigala wano ne batuuka mu gy'ekinaana nga bakyali wano singa abantu basaba visa okujja e Uganda. Tewali kiriwo jeni okuva mu 86 okutuuka olwaleero kubanga 86 ndowooza batuvudde mu nsiko 86 okuva mu nsiko kwali kuvudde ebyafaayo byayo ebibaliraawo era yeetandika 86 teyagala kumanya kati bw'otunuulira ebikoleddwa mu myaka 4 n'okomparinga n'ebyakolerwa mu 1962 paka 26 waliwo gapu nene ate nga gapu eyo ecreatingiddwa ba leaders ba black leaders kati ate be basavinga ba white leaders ate nga ba white leaders balabikanga abali bavuddewo wano. Amasomero g'ebusoga ge bazimba mu G7 gakyali magumu nnyo okusinga ge bazimbye kati mu mulembe guno. Amasomero g'ebusoga kati ze yasomerako primary balizimba 1942 it's an historical school naye essomero eryo bano tebalina kibongeddeko kiri awo okusinziira ku bbanga lye bamaze mu power tebalina kibongeddeko abasomesa ku payroll dakiika emu gye tusigaza dakiika 2 njagala ntaputire kana aka mwami Gashumba okugenda ewa Katikkiro gwadde bakugulana naye okwetonda. Katikkiro alina statement gyakoze n'agamba ono Mayanja Katikkiro akoze statement yagenda asobola omusonyiwa amusonyiye naye abalala tebavuma abantu nga tebalina nsonga. Nso bukakafu proof okwogera kwonna n'okugyayo ensonga yonna oteekwa okuba nga oli backed up by facts oba n'amazima ng'ogamanyi n'olyoka owa opinion. Wabeerawo abagiwakanya nabo baba bakirabye bwe batyo naye gwe oba okoze ogugwo kati Katikkiro mutuufu okulambika bwatyo naye nze kanjuzeyoze muganda wange Frank Gashumba okwekuba mu mutima n'agenda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga bawayeemu asangulewo obukyamu bw'abadde amumanyiiko ekyo nange nkiwagira saagala kubeera mu bino ebyaki etabala emirundi byayogeranga ebyo njakola ekika ekirala nalabye ne mutabanyi we byatandise tebiriyo. So Gashumba nkwebaza muganda wange webale ku respectinga ba cultural leaders njagala okutegeeza tugenda sigala kyekimu mu society tagenda sigala kyekimu mu society kankute neyanze nyusa kale wona bado sinzira okubeera nga otula olunaku lwali tukomye wano tujja kutandikirawo olunaku olulala mbali ne General Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform